Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mu mawulire agakagwawo abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform bagobye abapoliisi n'abakuumi ababadde balese omubiri gwa Honorable Nakimuli. Bano nno ab'ebyokwerinda badde baagadde basigalewo awabula abawagizi bavudde mu mbeera ne batandika okuba nga babagoba. Embeera bw'eti bwe badde nkusaba sookolenge nkusaba olabe bw'ebiti bwe biri ku National Unity Platform Kano Kizza Besigye agavaayo gago maaso nga alina mukyala we abyogedde. There is National Unity Platform. We are the ones to bring her down, and I'm very sure if she's there to see me now, she's already quaking. People power, I'm really sorry for the loss of our Honorable Helen. Let her soul rest in peace. And let me reassure you people, NRM fears us a lot because we look young but with big brains for the country. People power, we are there for them. Sente kijja kwasa Michael Dumba etumwagala gye abantu bamulabe wano. Barazimu kwasanga bamulaba. Mumuyite ajje. Abalina ebimuli ne wale ngwe badde bagamba obimu byonna biwandiise bulungi. Etumanyi bulungi wawe muli. Kati wala batusere tugambe balwe mulabe. Those who have been here addressing us are those candidates of the National Unity Platform who stood for Parliament and they were never declared but they won. Kati bango gw'omwabo tusabujje nawo tusobaka kasinaba kubuka waawo kusebujanga tulungi dikato gato nawe mukodde mijangu nemukodde mwako walukagga walukagga gye sebayo baluwo mulago bangambi wenda kasika atuuse. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774-54-58 ne noti 744-26-41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mathias Walukagga ebigambo nebimweddeko munywanyi w'ennyonyi ddala naye message ye bw'eti bwegenze eri Helen omubaka abadde wekalanga. National Unity Platform. Electoral Commission bemala okumpandiisa ate n'empanduukulula. Debenda wa endorsement yawangulira waggulu nnyo. Kitegeeza nze mubaka omuki basebo ne bannyabo yadde bakyalwana naye tujja kulwana nnyo okulaba nga anytime oba ebbanga lyonna tufuna omuzungu kyayita an exorbitant revolution. Essaawa yonna we get an exorbitant resolution. Kitalo nnyo ddala yadde batuwanduukulula naye Nakimuli abadde mukwano gwange nnyo. Okumannyonnyola omukwano gwange ne Nakimuli kyetaagisa kumpa wiiki nnamba. Era buli lwe mbadde nkola enkalangala ng'ava e Kampala najja e Kalangala
twasembyeyo kulabagana nastia era nakolera kasekulo waliwo ekizinga bakiyita kasekulo bw'oyita ku ferebooti n'ogenda e Bugoma n'ogenda e Kasekulo Kazibe kapo yamanyiyo nga tukubye ndongeyo Kazibe yo omuzigo bawo bonna abo bali bonna busisi tabula abasobola kugola kakati munnange egye twasembera naye nebbanga lyonna nejjo twasinga nemmengo nga mpita ngamba njagala tubenaabwe mu orthodox wali ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka abadde mukwano gwange nnyo ekigenze wala Nakimuli tugenda kusubwa nnyo anyina kyenyinza kwogera wabula ndi mweraliikirivu bassebo ne banyabo tebigenda mu maaso nga bwe mubiraba tuli ku social media olaba ebitambula byonna kino kitambula bagamba eddwaliro lyakoze obulagajjavu kigye beetaaga okubawaabira ndi mweraliikirivu singa kijjanga eddwaliro lyakolamu obulagajjavu nga beetaaga kubatwala oba mu kkooti banagwa mu mikono gyani singa bagwa mu mikono gya injustice byabakamu ne injustice kinobe tagambe nti abasawo bakola ogwabwe eyalagajjala n'afa bamuyita Kato muganda wa Waiswa Mufumbiro omwogezi w'ekibiina ki NUP ayogera contribution ebadde eya Nakimuli eriye ne muganda we nakamu zeno nate nafiiriddwa mukwano gwange Helen kubanga Helen natandika kumumanya ndowooza awo nga tuli mu campaign nga mukwano nnyo gwa Waiswa era buli ssaawa ankyekingako amanye bwe tutambuza kampeyini n'ebigenda mu maaso awo bwe twavaawo nga bamaze otunyaga akalulu n'era n'alaga nga bw'abadde ali bwe mbadde mulaba ne simayiro n'okusangako n'okwogerako ebizibu ate we byajja ewaffe era n'ono yabadde musaale nnyo naddala ku bamemba ba paalamenti oba yabadde treasurer yasoloza ssente zonna nali naye mazaalibwa ga Dr. Kiza Besigye munywanyi wa Bobi Wine era olunaku olwaleero aweza emyaka 7 egy'obukulu wabula nga gino agiwezezza ali mu kkomera kitegeeza nti emyaka egigenda kumpi kuwera emeka lwa nsonga nti Novemba wa 2024 Kano Kiza Besigye bwe yakwatibwa okuva mu ggwanga lya Kenya ne bamuteekako emisango gya treason ne munne ayitibwa Obedi Lutale mukyala we agambye nti amuvisitinze ku mazaalibwa ge ag'olunaku leero era bye bino byayinza okuba nga amwogerako. Thanks family, thanks friends, thanks the lawyers in particular, thanks for all those standing with him and fighting with him, because he says this has never been about me, it's about our country. Our country is captured. We have a leader who's more than 40 years in power, who's tired, who should have left long ago, but who's assumed the power of institutions and is now so afraid he's persecuting his opposition. Basically says this is persecution of the opposition because of the fear by the dictator. And he thanks you all for understanding this and standing with him and saying no to dictatorship. Thank you. President Museveni and his son General was Kainerugaba is not to continue personalizing this case. It's so personalized, with President Museveni ordering judges not to grant him bail, ordering a parliament to make a law that could take him back to a military court, ordering judges on what to do. And you have his son also threatening death, reminding us that we will never see him alive, that he's going to kill him. This is a personalization of a case. Now, if they want Ugandans even to start thinking that Besigye has a case to answer, they need to step back and let the government, the state, prosecute Besigye, and they stay out of the case. So I also ask them, please, depersonalize.
deeper. Decriminalize, drop the case. Depersonalize, stay away, let the institutions prosecute you. But they're not doing that. They are threatening us. They are threatening him. They're threatening us, his family. And they are showing that they want a personal answer to this case. That is sad and that is wrong. President Museveni gave himself the power to stop us praying in my church, Rubaga Cathedral, prayed for by my religious leaders, Archbishop Paul Semongerere. President Museveni gave himself power to stop us praying. Well, on my part, I pray for him. I pray for his wife who is sick. I pray for his family. I return to him my prayers for his good health and for his family. We are before the courts. His obviously will be in court tomorrow. He has an amazing team of lawyers. I want to thank them so much for their tireless, free effort. The CJ doesn't pay them, but they put themselves out, their brilliance, their time, their offices to fight for him. I want to thank all the friends and supporters who have sent him many messages of wishing him well and freedom from prison. I've been